batandika olwomba okuva Nalukola bwe yayingira mu Parliament. People power, our power, NUP, everywhere, Mukama wange leader of opposition, Nyabo Honorable Nalwima, Sebo Kanso George Musisi, Mkulemo Lyao likumpi ne Kanso Katana. Nsanyusa bala bakaba kulembeze bafa abalungi ku mitendera gyonna bammemba ba NUP bannabyemizannyo abalungi nsanyusa bala bako. A people power, our power, ra basaba ne banyabo nkimanyi nammwe muli basanyufu okubanga mundabako nga nzuuno ndi wano yenze Nalukola wa NUP. Kubirizanga mbagamba mutuleetere banna NUP obuku banna NUP abateerya ntama abasajja bannaggwano nga bakugu nnyo ye George Musisi oyo gwe mulaba okumanya waddala nga songerako mwogere y'omu ku balooya bange bulungi nti obukulembeze bwe mwakatuwa waliwo abatunyenyanyenya naye nga bamala biseera nga muzibalingiza. Era omu ku basajja abazze obuteesagga okulwana okulaba nga tetwawangula tubisigaza yoyo George Musisi oyo gwe mulaba. Sebo Kanso George Musisi nkwebaza okubanga wateekateeka nange ndi musajja munnabyamizannyo nzanyire mu Kawempe Old Timers ate nteeba okufa obufi waliwo ennaku ezo gwe nakuba penalty nempulira embirizi nga zigira pakapakapaka mu mizannyo gino gye mulaba gye gituleeteramuko ku ssanyu si kirungi kubeera siriyasi buli kaseera muwulira omufuzi omubi atutudde katufutumpaddeko nkugamba oli namukadde eyakaddiwa edda akuba ez'okumagi tufunengayo akaseera tusanyukemu bannange kyova olaba tulina okuzannyanga muntegeera muwano mu byemizannyo woowulira ng'enkejje ekubye enjovu ne bwekityo twettanira ebyemizannyo. Era mumpitenga nnyo ku pate nze njagala nnyo okusanyuka naye mumpitenga muli beeteefuteefu okuwagira George Musisi oyo. Njanga kudda wano buli kaseera n'olwaleero sifunye mukisa kubagamba bigambo bimala naye mbasaba tulonde NUP. NUP erina ebiseera byaffe eby'omu maaso naddala abavubuka tulonde NUP, tulonde Kyagulanyi Ssentamu waddala bano abayero baggwako dda mbabuulira amazima sijja kwogera bingi mbeebaza okumpuliriza. A people power, our power, Pesa nnyo Kanso Nalukola era nsaba kojja wange agirewo mulwane nnyo abe ng'ava emabega w'emitayimbwa inshallah kuba twetaaga omulabako nga bannakira. Twala omukisa guno okuwaniriza Ssaabakunzi Muniga Mpanga Faruku wuubira ku bantu okusembayo kira municipality wuubira ku bantu Ssaabakunzi. Twala omukisa guno okwaniriza spokesperson Omumbejja Sarah Nasimbwa wuubira ku bantu. Nawulidde nti yeegwanyisa tujja kubiraba katutambule. Njagala nkozesa eddakiika emu emu mukkirize mugaane abasajja bayinza okunnemesa okudda ekasokoso. Honorable Maiso Peter jangu eddakiika emu oyagala bwa meya bwa Kira municipality. People power, our power. Basebo ne banyabo omukulu Faizo
ampadde dakiika emu sebo our leader of opposition bamembaza ba parliament abali wano, member wa parliament oba yegwanyiza ekifo ky'obwa member wa parliament obwakira Honorable George Musisi, bakansalas abali wano, ba chairpersons n'abamemba ba NUPU n'abalonzi baffe mwenna mu Kira municipality. Erinnya yenze Honorable Maiso Peter. Ekisookera ddala nze nandiwadde faizo dakiika emu, nze omu ku batesitesi abakulu ab'omukolo guno, naye olw'obudde ngenda kosa dakiika 2. Basebo ne bannyabo tuyise mu bingi ne Council George Musisi okulaba nga this function takes place. Twasooka okugiteekateeka omwezi oguwedde nga tugiteesetese wali mu Kiganda. Poliisi netusaba nti tuwandiike officially ne tukikola ne batulemesa. Olunaku lwajjo twawadde tugenda kukola omukolo guno nga tuteesetese bulungi okugukolera ku St. Mary's, era ne tufuna esimu etugamba nti tetuli suppose okuteekateekera ku St. Mary's, tunoonye ekifo ekirala kyonna nti nannyini kifo yagaanye. Basebo ne bannyabo, abakulu bano bwe mulaba ekigendererwa kyabwe tebagala tujje eri abantu, tebagala tujje tubabuulire ebibanyigiriza mu ssanyu ne mu mbeera yonna gye tuyitamu etunyigiriza, tebagala tujje eri twogereko eri gye muli. Naye olwaleero tufunye omukisa tuzze wano okwogerako eri gye muli, era tubasaba naddala abavubuka tugenda kukozesa kyonna ekisoboka okulaba nti tubatuukako nga tuyita mu byemizannyo ne functions endala zonna message yaffe esobole okutuuka. Kisobola kuva wano nga Commissioner wa National Unity Platform nga sibakubiriza okugenda okukebera enkalala zammwe, enkala z'abalonzi, amanya gammwe mu nkala z'abalonzi. Ekirala nsaba abavubuka muveeyo mwesimbewo tuwangule ebifo byonna ku kaadi yaffe eya NUPU. Erinnya lyange nsigadde yenze Honorable Maiso Peter nga nensimbyewo ku bwa meeya obwa Kira municipality ku kaadi yaffe ennungi eya National Unity Platform. Nze omuweereza wammwe mwebale nnyo okumpuliriza. Twebaza nnyo Council George Musisi. Ali Haji Numa alisema akabogoza meya tupi nga bujja yangu yaniriza ekitundu kino okulembeddwa Kasirye Soweedi okugeka Sokosowe bali nnyo bayagala okutwegattako. People power! Our power! Sebo mukadde waffe kama waffe leader of opposition ate member wa Nakawa, Honorable Member of Parliament waffe wa Kristo Mukyala, Honorable Naluyimbazi Nalukoola Luyimbazi, bwe twagaliza entebe y'obubaka bwa Parliament obw'ekitundu kino. Abakulu abalala muli bangi nnyo naye protocol zonna ziriko gwe nazizinze. Nze Haji Ssemwana Norman Kabogoza, abasinga obungi bano bakazaako lya kkooti. Okwogera kwange kugenda kubeera kutono nnyo, nange ngenda kubanyumizaako katono nnyo. Ndowooza twayogedde ne Council George Musisi paka ssaawa nga 10 ez'ekiro, twagenza okwebaga ku 8 ng'emipiira girina kubeera mu Kiganda Kasokoso. Ku makya bwe twogeraganyiza ne mugamba nti Council wanekireka tulinawo ekisaawa ate nga nze ekikulembera, era tewajja kubeerawo buzira yenna. Era ne bagamba n'ebyo ebya poliisi wali tetugenda kubikola kubibagamba, twemujje tugende tukole ekintu kyaffe, tujja kukimaliriza mu mirembe. Era nebaza Council George Musisi wadde tonasuuka mubaka wa Parliament
naye ate olaza amaanyi agaleeta abanene omuli leader of opposition ate temwewuunyisa yonna mweza n'okwekanga ne pulezidenti akoze ki ayingiddewo n'omutunule butunuzi mu makubo bwe muti maliriza nkwebaza ne sekwebaza okubeera munabyamizannyo omulungi pozi nakano kakababulire bakama bange Hajisemwanga Norman Kabogoza ndi mu asembule ya FUPA kuli mu kulonda okugenda okuteekawo asembule ey'omwaka guno egenda okumalawo emyaka 4 asembule eyo nze omu eyasoose okiyingiramu maliriza ebigambo byange ngambe baza okujja